kasomeko ekitonotono agagasomeko okuva mu kitabo kya Peetero Peetero asooka ekitabo ky'okubiri n'oluggi olwokutaano. 1 Peter 2:5 ekitabo kya Peetero asooka ekitabo ky'okubiri n'oluggi olwokutaano. Peetero sooka essula ey'okubiri n'olwokutaano. Era nammwe ng'amayinja amalamu muzimbibwa ennyumba ey'omwoyo. Gamba ennyumba y'omwoyo. Ndi nnyumba y'omwoyo era nzimbibwa n'amayinja agalina obulamu. Ndi jjinja erina obulamu. Amiina. Muzimbibwa ennyumba ey'omwoyo okubeeranga bakabona abatukuvu okuwanga essaddaaka ez'omwoyo ezisiimibwa Katonda ku bwa Yesu Kristo olw'omukaaga. Kubanga waliwo omukyawa bw'ati, laba ntereka mu Sayuuni ejjinja ekkulu ery'oku nsonda eddongo ery'omuwendo omungi, era amukkiriza talikwasibwa nsonyi. Amiina. Noba okomaawo. Tuli amayinja amalamu era tuli nnyumba ya Mukama tuzimbibwa. Naye ka tugenda mu kyengero 24 tutandika mu lunyiri lw'okusatu. Ennyumba ezimbibwa etya? Ennyumba ezimbibwa etya? Tusomereko. Engero essula ya 24 olulimi lwakusatu. Amagezi tegazimbira ennyumba. Amagezi tegazimbira ki? Ennyumba. Okutya Katonda y'ensuuko yaki? Y'amagezi. Olwaleero lw'osazeewo okujja wano kintu kya magezi nnyo ky'okoze. Abamu bakyali waka, abamu bakyali balina bye bakola. Obw'osalawo okulokoka oba okoze ekyamagezi okuzimba ennyumba ey'omwoyo. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Katuyongereyo katono. N'okutegeera kati bw'okoma ku kusalawo nti olokose n'otagenda mu maaso kulaba ki n'ezimba nti magezi kigenda okukozesa kutegeera kikwena okuzimba ndabe nti omusingi guba gulugulu. Yongerako. N'okutegeera okunyweza ekyosaseewo kiba muki? Mu kutegeera. N'okumanya obugagga bwonna obumuli omungi era obusanyusa. Kati okumanya ekigambo kino ekitufuna buli lunaku buli wiiki kyekyo ekituzimba n'olaba nti ofunye obukugu bw'okulwana entalo ez'omwoyo n'ez'omubiri. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Yongeraho mu lulimi lw'okutaano. Omuntu ow'amagezi aba w'amaanyi. Omuntu w'amagezi aba w'amaanyi. Weewaawo omuntu alina okumanya ayongera obuyinza. Bw'oba olina okumanya oyongerwako ki? Obuyinza. Kwegamba waliwo obukwakuli obeerawo naye bw'oba olina amagezi olina okutegeera kiwali ekikulema. Haleluya. Keebe bizinesi bw'oba ogitandika olina okusasula fiizi okutegeera ebyennyanja babisubula batya, embaawo basubula batya, emivumba bakisubula batya, engoye kyona n'ebyomwoyo bwe bityo. Tosobola kutandika lutalo tolina engeri gye bakwasaganyamu entalo. Mukama yeebazibwe. Somako olugero omukaaga. Kubanga olirwana olutalo lwo. Olirwana olutalo lwo. N'okuteesa okw'amagezi. N'okuteesa okw'amagezi. Era bateesa ebigambo abangi mwe muli emirembe. Haleluya. Bwe tujja ffenna tulya ebigambo bya Katonda ebituzimba. Naye wantulwa abantu bangi abaalokoka ne bakomaawo bakola ekyamagezi okulokoka
ate basigadde waka. Kati gwe okutegeera kunaabaawa onaakukukotya mu ntalo z'omwoyo osigala ng'oli kinkulenkule nga tokula. Tugende ewa Katonda tumwebaze wabo bonna abaalokoka n'abo bonna abaafuna ekyamagezi okutya Katonda. Tukwebaze ensaawa zino kwabo bonna abaalokoka kusinziira ku njiri eyabulirwa kuba mu kanisa eyo. Tukwebaza Taata buli muntu yenna eyafuna ekyamagezi n'akukkiriza ng'Akatonda. Twekwebaza Taata buli muntu yenna yonna, wali mukyala wali musajja wali mwana. Tukwebaza nnyo Taata baasalawo ekyamagezi naye era Taata tuddewo gy'oli nitwenenya tebakomaawo ne basigala waka. Tibagala kuzimbibwa, tibagala kufuna ekigambo ekinalina emibiri emmere gyabwe zikyabudde emibiri n'ebintu eby'obukugu. Taata tusanywe. Oh Taata, we are repenting, Lord. Okwabo bonna abasaze okusigala waka, tibagala kuzimbibwa, tibagala kunywezebwa. Taata, obasanywe Taata. Essaawa zino Taata tugamba obasaasire Taata. Tulako olukoola Mukama obakwateko bajje gy'oli, bajje bazimbibwe, bajje banywezebwe mu kigambo kyo, babe n'obukugu obw'okulwanyisa entalo z'omwoyo. Taata tukwebaza nnyo. Essaawa zino njagala tusabe abo bonna abalina obuntu obanyigiriza, tolina mulimu, oli mulwadde, olw'ekikuluma, olw'ekitawanya, tuli mu maaso ga Katonda. Katujje mu maaso ge n'okutegeera nti Katonda addamu esaala, osaba Katonda addamu esaala zaffe. Taata Katonda saawa zino nga bwe tuyingiridde, twewaayo gy'oli n'otukwateko buli kitongolo nga bwe tuyingiridde, buli omu tulina Iga, Taata Mukama tule gy'oli, olulokole, olutaase kwebe binika, tukwateko Taata. Ng'oyo omukazi yalenda ekikulukozi ky'omusaayi, yasalawo mu mutima gwe, n'akwata mu lukoye lwe, linda kuwona. Tule gy'oli Taata, abatalina mirimu, abanyigiriza mu ngeri zonna zonna, Taata tule gy'oli, tufune okuwonyezebwa. Taata tukwebaza. Tukwebaza nnyo Taata. Otubeere essaawa zino. N'essaawa zino Taata ekkanisa ekyasabise eno Taata tukiteera gy'oli. Mwoyo Mutukuvu, kola ky'okola. Kola ky'okola Taata. Tutaase Mwoyo Mutukuvu. Tuyigirize Mwoyo Mutukuvu. Buli ya Yesu Kristo tusabye. Amiina, amiina, amiina. Tuweere omukalo gwakwaya maana Hallelujah, hallelujah. 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 Mukama Yesu. Hallelujah. Njagala kweneza mwenna mwenna mwebale nnyo okujja mu bisibo byammwe era njagala kwaniriza abo abasoose okusaba naffe olwaleero bwe buba busoose okusaba naffe. Teekayo omukono tukulabe tukwanirize mu ngeri y'enjawulo. Hallelujah. Hallelujah. Webale nnyo okujja okusaba naffe. Bw'oba nakyo obudde otwale obubaka bwaffe, naye bw'oba onanya kanisa akatabo kaakobukumi obudde akatabo akajja kubeera nga kakulinze. Amiina. Kanjagala tuweeyo obutulivu tonotono n'amawali ku mukuto. Twebaza nnyo tumwebale okubeerako, naye wano bw'ojja wano waliwo ekyenjawulo. Haleluya. Amen. Okwena okwebaza oba obujulizi, njagala abantu nga babiri mujje muweeyo obujulizi obw'okwebaza Katonda ebyakukoledde. Haleluya. Tubawo obusalo nga bajja. Amiina.
Abooluganda Mukama yeebazibwe. Tusaba okwebaza Mukama olw'ekitiibwa kye n'obukulu bwe. Tumwebaza olw'ennungi gy'agenda ng'atutuusaako, atukuumye yadde tuli mu era ya buseerezi naye Mukama atukuumye. Twebaza Mukama kuba Dedi lwatuwadde twamugala ku lw'omukaaga saa 8 za kiro kati Dedi wakalina Sande amaze wiiki. Ekifanaanyi tukikisa Mukama tumulese n'okumuwongayo maaso ga Mukama. Hallelujah. Tugenda kusabira ono omwana. We are going to just do a small dedication of prayer. Aze alete n'ente. Ate ono omwana tumuweeyo ewa Katonda. Haka baby. Bagambye bebi ennyali ye nabasa nembabuuza ale erinnya eryo bagamba nedda kati omwana ono tulina mutumira ennya Peetero okubuuliza bano no balina okukkiriza kungi bakise n'ente mu bbaasa ng'ana bwe yakola omanyi ana bwe yamala okwayo Samwiri yajja n'ente Katonda kibakoze kati muse emikono gyaffe tugenda basa tuteeka emikono gya Katonda ayi Katonda omanyi tukwebaza olwa nabasa lwafuuse Peetero. Mukama tuwayo omwana ono mikono gyo. Mukama omwana ono akule nga akutya. Omwana ono Mukama abeere wa mukisa. Omulabirire nga ayi Mukama akule nga musajja w'amaanyi nga mulamu ng'ayagala ekigambo kya Katonda bali musajja mugezigezi. Mukama tusabadde emikono gye gye baleetedde mu ssente gye baleese abeere omusajja omukozi abeere omusajja omugagga naggagga era Mukama abeere omusajja okubuulira enjiri nga Peetero bwe yakolanga. Tumuwe emikisa ayi Yesu, emikisa ya Ibulayimu n'Isaka ne Yakobo. Mukama saba omwana ono abeere omusajja w'amaanyi ddala era abale nga wakisa ekingi Yesu era asobola okusoma ayi Yesu liikuli abeere linyinyezo ddala nga z'amaanyi era omufune nga musajja Mukama olema omwetaaga era mu kika kyabwe ayimuke nga ttabaaza abeere ng'emmunyenye Mukama ng'ayakayaka n'omusana n'ekiwa kya Katonda era Mukama saba ne maama we ne jjajjaawe bonna Mukama bawe omukisa Yesu obaseeko amafuta g'okumulabirira bamukuuse mu maaso ga Katonda era abeere ng'abeera mu yeekaalu ya Mukama. Mukama tukwebaza n'abo abakyala bali wano nga beetaaga abaana nga tebalina kuzaala beetaaga obufumbo ayi Mukama tukoowoola ti abakazi bano n'abasajja bano bawa ezzadde ery'abaana ab'obulenzi ab'obuwala babeere abasajja n'abakazi abalina omukululo abaana bajja okubasigira nga bakadde oba nga bafudde. Mukama tukwebaza bulinnya eddungi ekitaffe Yesu Kristo omwana waffe omulamu. Amiina. Kabakamina era amaanyi. Peetero osaseemu oba ate gokubadde oze kuba obujulizi kale ago maliriza. Omwana ono kati agenda weza miezi 3 naye nze kwebaza Mukama byonna byamusizaamu. Omwana ono kwosajjo omwana okufe yadde amusitudde omwana yadde agenda kuba okutyo wansi tayinonzi naye olw'ekisa kya Mukama n'anyamba omukyalo abeerayo naye yadde ali ku TV kati omwana bamusitudde nakwata amagulu omutwe ne kusooka wansi omukyala simanyi Mukama ng'ekigye yamukozeemu
n'agira omukono yadde omwana wa myaka ebiri n'amukasukeri n'ateekayo omukono n'abakono. Wakulye praise. Era praise ajja kukula n'amaanyi. Abe mukazi w'amaanyi. Kanisa ya Katonda. Mu myaka gye ajja kuba n'ekitiibwa ky'amaanyi. Tukwebaza. Gy'omutaasisa nti ajja kukula. Era ajja kulaba abaana be n'abazzukulu. Erinnya lya Yesu Kristo tusabye. Amiina. Abasibwe kama bulungi bale tudde wali naye era nti nina okwongerako kakati tesimoni yange eri nti njagala kukubiriza abantu ffenna abali mu kifo kyo omanyi obwakabaka bwa Katonda babutwala nakuwaguza bw'oba oyagala kutwala obwakabaka bwa Mukama olina okuwaguza. Kati nze nziza basaba tuve mu comfortable zone. Ekiseera kibaddewo nga tuli mu comfortable zone ebintu bitukuba naye tuli mu comfortable zone tubitwala bwe tutyo naye tuveeyo tusobole okuwaguza. Mukama yeebazibwe. Wednesday eno baagiteekawo bannange tubadde tusabira nnyo tubeera online tubeera ki naye kaakati tuli mu kifo kino va mu comfortable zone. Oluusi tuli mu kuyita bye tuyitamu kubanga tusazeewo okwekuumira eyo. Bannange tujje mu kifo kino tusobole okuwangula. Mukama yeebazibwe. Mukama yatuteeka mu kifo kino tusobole okukitwala. Tetugenda kitwala nga tuli mu mayumba gaffe. Tetugenda kitwala nga tuli ku mirimu gyaffe. Eno ye beesi. Mukama yeebazibwe. Ku Wednesday twali wano ne tusaba. Bwe twasaba kiseera ne kituuka nga tulina okuddayo gye tuva mu byalo byaffe mu disitulikiti zaffe ze tuva tusabe nti emyalo gyonna egikutte ebifo ebyo gibite. Bannange ne tusaba nange ne nsabiraho lwali lwakusatu ne nsabiraho ku Lwokuna abalaba amawulire akavidiyo ako akagenda vairako konna kaatuuka buli wamu. Omusajja mwamulaba omusumba eyali akuba abantu nga bakwa pya akobunyolo ako kagende omusumba kwabunyolo naye wetwogerera aliwa naye ebyo byonna bizze bitya muveeyo gye muli. Mukama abawa omukisa. Tuveeyo tuwakuze. Era tuzimbe kanisa y'omusingi twekaabakanisa musumba ajje atuzimbe ng'ennyumba y'omwoyo musumba jangu otuzimbe n'ekigambo kya Katonda. Amina. Tuteeyo Hallelujah.
Hallelujah. Negano kule chikumoto kalero ogenerize oyo akulinaani mugambo wange neeba sense okulabona kwolwaleero weebale nnyo okujja mu kanisa mubulire kumanyako batagamanyi mubuleko negyobeera kakati neeba kuuze naye bakoze mu kanisa bayibuli ye eruddawa bayibuliro n'akataba kugenda okuwandika mu kaliruddawa n'akakusamu kayimusiza waggulu amiina kale tugende okusamu ta Katonda wetusinga nnya tubadde ku ssomo lye twayita okukakasa obulokozi bwo walokoka wakkiriza Yesu wakola bulungi weebale nnyo naye kitugwanidde okukakasa ekyo Mukama kyatuwa kiringa omusajja omufumbo nga nze ni musajja mufumbo n'omukyala kati myaka 17 nina abaana 4 naye buli lunaku balina okubeera ekyo ekinsubirwa okubeera taata okubeera omwami maka nkakasa ekyo Mukama kyeyampa mu bufumbo bwange mu ngeri y'emu n'obulokozi bwafuna togamba nti nalokoka kyaggwa atale neebikke olina okuba nga okakasa buli lunaku tubadde mu kuyiga tulaba nti abakkiriza Kristo Yesu baba n'enkizo baba n'amaanyi agasinga sitaani oba emizimu oba lubaale oba amayembe lwaki kubanga mu kusaba ne mu kusiiba Mukama atuwa amaanyi okusobola okulanga embeera ze tubeeramu era wiiki eyaggwa twalaba erinnya erya Yesu Kristo erinnya eryo lya kitiibwa nnyo era lya maanyi twayiga nti mu linnya lya Yesu Kristo tufunamu obulokozi bikola by'abatume 12 egamba nti erinnya eddala lyonna abatoneza okulokolebwamu okuggyako erinnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda era mu linnya eryo tugoba emizimu n'emisambwa mu linnya lya Yesu Kristo tufuna okwagalibwa eri Katonda era twayiga nti mu linnya lya Yesu Kristo muno linnya lya maanyi era lya kitiibwa olwaleero tugenda okuyiga ku nsonga endala ku linnya kati sande yaggwa nali wano mbuulira nga tuyiga ku linnya lya Yesu Kristo Mukama n'agamba Yesu Kristo mwana wange ali mu ndagaano empya neddayo okukwemabega tobadde ku linnya eddala eryanze mwene Katonda kitaffe era ng'erinnya eryo ye Katonda yakuwa mu Luzungu our God Yahweh ribo sataya tugenda kukiraba nti erinnya eryo ly'amaanyi nnyo erinnya lya Katonda yakuwa era lwaki kulu nnyo eri ggwe ng'omukkiriza Katonda yakuwa tugenda kulaba amannya gano mangi gawerako naye erinnya lyo yakuwa lyanjawulo nnyo ate kumanya amalala gonna waliwo Oluganda omu ku bakulembeze bamuyita kinamanyire Jime tumuyita twatwogera lumu omuntu namukubira essimu amugamba Dr. Moses mbadde nabyenbuuza tubuuza oli Dr. Jimmy ate Moses gyava n'atugamba linnya lino linnya kkulu nnyo ery'obulamu bwange Moses Musa netumugamba twalikweka nagamba erinnya eryo abalimanyi abantu abamanyi ennyo okusaba okubalala mugamba kati naffe tukumanyi nnyo okuva n'olwaleero ojja kwekanga Musa kati amannya gaba makulu nnyo oli bwagamba nti obusinge nga linnya libakuwa oli mukono gamba nzeko obusinge kubanga erinnya eryo litegeeza gwe kyoli era tunatera ti erinnya lino lya Mukama Katonda litegeeza ki Mukama kyali era neembeera ze zibeera zitya era kikimufuula buloti erinnya lino eryakuwa kakati yatulabe amaanyi amalala aga Katonda Katonda alina amannya mangi mu Bayibuli toyinza nagamalawo naye ekyewuunyisa
nti mu maanyi agano gonna gagalamu ne bigetegeeza oba what they mean. Katonda kamanya gano agamu ku go. Erisooka ye Elohim, yakuwa Elohim. Elohimu kitegeeza nti Katonda w'amaanyi ate ye talina linnya oba muntu amwenkana, ye Elohimu. Era mugamba nti Elohimu ayimuka. Lwaki? Teriiyo muntu yenna oba musambwa oba maanyi ga sitaani agamwenkana, ye Katonda Elohimu. Olwerinnya eddala Abba Father, nalyagadde nnyo lino mu Magalaatiya 4:6. Oluganda Pawulo awanika mu nnyina agamba nti olw'okubanga muli baana ba Katonda, Mukama mu mwoyo omutukuvu yaweereza omwana we, era mu mwoyo oyo n'ayita erinnya Abba, kitaffe. Katonda ono ye kitaffe, era bw'oba osaba ogamba nti kitaffe ali ludda wa? Ali mu ggulu. Ani bw'oba okoowoola kitaawo, kanjogere bwe nti bw'oba okulokoka ofuuka mwana wa Katonda, ne bw'oba ng'oli mulekwa nga tata w'okusi yafa, toli mulekwa, gamba si mulekwa, oli mwana wa Katonda. Yesu ye muganda waffe olubereberye. Katonda kitaffe ye Katonda kitaffe mwene. Mujja kukumbuza talina maama, ebyo tubyesonyiwe. Bayibuli tebiriiyo. Lwaki Katonda yakola buli kimu. Katonda kitaffe ye kitaffe ow'omwoyo era yatulokola. Erinnya eddala ye Katonda yakuwa Eliyoni. Eliyoni litegeeza nti Katonda asukkulumye ku bukatonda bwonna obulala bwonna. Mu nsi ya Buganda tulimu bukatonda bungi. Simanyi Kiwanuka, bw'ono simanyi Mukasa, bw'oli wa Amazzi, bw'ono Wanyabiki. Bwonna obwo ono Katonda ono bwe tugamba Eliyoni tabumanyi, tabulaba nawo. Haleluya. Naye ye asukkulumye waggulu okukirawo okusinga balala bonna. Waliwo erinnya eddala lye bayita era mu Luzungu oba mu Luganda yakuwa Eliroi. Kino kitegeeza Katonda alaba, amaaso ge tegagaddwawo. Bw'oba mu kusinda mu nnaku ennyingi buli omu akuvuddemu, Katonda ono aba akyalaba, era ye bw'aba ng'alaba asala omusango ku lulwo ggwe. Jjukira nti nno ggwe oli mwana wa Katonda. Buli Mukama lw'asala omusango asala ku luuyi lwo, ye alina kyekubiira kubanga oli mwana we. Waliwo omusajja omu oluganda yawasa mwana muwala yali mu Amerika. Bala omuwasa bafuna ebizibuzibu by'abatabani, balina abaana bana. Kakati omuvubuka n'agamba kagenda abuuzeeko ku taatuko ku ssezaawe. Waliwo ensonga ezibatawaanya. Saawe yamugamba wadde nga kyali kikyamu batu yagamba tino simanyi bye bafaako, simanyi ensonga ziri maka gammwe, naye bwe masala omusango beera kusajja muwala wange etumugambirawo. Lwaki? Ndi mwana we. Wadde nga kikola kyali kikyamu kubanga obufumbo bwera muntu omu, sikiri bannange. Naye kyeŋŋamba nti gwe bwera mu Katonda, Mukama abeera ekyekubiira ku lulwo. Era Sitaani tayinza kwebagabaga n'onyja kusinga olina ebyo byonna bakwerenye. Obakubanya ebibi byo, Mukama abeera ku luyi lwo. Kati Katonda bwe tugamba tuyise erinnya erya Elohimu. Waliwo erinnya eddala ye Katonda El Shaddai. Ate Mukama n'akakasa nti ye Katonda ow'amaanyi omusukkulumu. Bw'oba oyagala amaanyi togenda ku bisambu, tegirina maanyi. Alina amaanyi ye Katonda mwene. Katonda ono yatonda eggulu n'ensi, n'atonda ennyanja aganene, era kuno mu nsi yonna 7/10 waliwo mazzi. Era mu nnyanja omwo eriyo ebintu ebiramu nga buzirukwata ziri omwo, ennyanja na biki biri omwo mazzi eb'ennyanja. Era Katonda ono yatonda enjuba. Katugobonye bannange, bw'oba Katonda yatonda enjuba yaba yenkanawa? N'agiwanirira mu bbanga n'emunyenye tezigwa, tekuliiko kiziwaniridde, okuliko empagi. Bannange weewuunye, Katonda ono
ateekwa okuba nga w'amaanyi nnyo so kiri bannange ye katonda w'amaanyi ye katonda waffe kutugambye eri shaddaayi era Zabbuli 91 njagala nnyo ngenda okwebaka kubanga empa obugumu nti teri mubbi ajja kwala pa kisenge kyange okumenya ennyumba yange kubanga katonda ono ankuuma essaawa 24 era naawe yakukuuma ggwe waliwo ewuunyisa emisota tegikubojjangako naye bameka begiboze bangi naye ng'olina obukuumi bwa katonda oyina mukama kyakuteramu kubanga mpagala nnyo oli mwana we amannya gano mangi anyogereko amalala nga sinagenda kuli erinnya esiso ekkulu ennyo erya katonda yakuwa waliwo katonda yakuwa Jaira ekitegeeza katonda ye mugabirizi waffe tuddemu amaanyi abooluganda tuli mu mbeera nga nsibu nnyo nga ebyenfuna bikaluboda eyakulanga akawunga 2,205 kale akawunga kali 15,000 oba kakaaga naye tujjukirenga eryo katonda atugabirira wadde nga ttamu egenda kutandika nga sinofiso nakyolabawo koola katonda ono omugabirizi waffe buli kimu kyo kyonna kiina feeza ne zaabu bye era tulangirirenga abaana baffe bajja kusoma n'ennyumba kujja kuzisasula n'amabanja gajja kusasulibwa lwaki tulina katonda yakuwa brother katonda omugabirizi waffe mu lubereberye 2:14 omusajja ono eyayagala katonda Ibulayimu mukama yamugamba mpa omwana w'oyo abeerenga saddaaka Ibulayimu n'agondera katonda n'awayo omwana w'omu yekkoono Isaaka maaso ga katonda abaagola omukono amuteme bw'ati malayika n'amugamba totema mukama ajjagabirira agenda okukyuka ng'alaba endiga ensajja ennungi ddala eri wali kwesiga erinza okwewaayo nga saddaaka bannange twesige katonda ono ajja tugabirira kubanga byonna byenaabiina ataasobola ensimbi zize feeza ye amayumba gonna gage n'emmotoka nazo zize oyinza okubeera nga naye mukama nange ndiva ku mmotoka ye ojja kugivuga lwaki mukama asobola ndibeerako nange onobwananyini obw'ennyumba ng'ennyumba yange nga sina kuwayo sente za landlord kisoboka lwaki ye katonda ono tugamba yawe atugabirira byaffe katonda erinnya eddala ye katonda rafa ye katonda atuwonya oba rafa awayira katonda ono awonya era tusaba nti nno ekkanisa yaffe bino simanyi lwedde simanyi kansa simanyi covid bikyeyo twala tugende nedda baa ebyo si byaffe gabe ebyo si byange bw'oba wasenga omusujja ng'ogufuluma omukono gwalwala amagulu gasanjalala tukoole katonda ono yatuwonya okuva 15 26 yagamba nti nze katonda abawonya awonya omubiri nawonya n'omwoyo osanga omutima gukubagana osanga olina okutya osanga olina okubuusabuusa nga tebiteredde njala okubajjukiza katonda ono ye awonya ye katonda rafa yakuwa rafa eryo katonda erinnya eddala erya katonda ye katonda nisi era egamba katonda wange ye bendera yange teriyo nsi talina bendera haleluya naye gaba katonda katya talina bendera yaako lwaki bendera eba etegeeza ki ensi eno kyeyimirirako kala ki era buli nsi yonna mu ggwanga eba mu mawanga gonna eba ne bendera yayo kwaka ku bendera y'Amerika bajja kukunoonya wano naye Uganda yennyininyini lwaki nkulu naye katonda waffe ye bendera yaffe buli we tubeera bendera ya mukama eba ewuuba nti ono omwana wa katonda atuuse wano kalolwaleero mukama bendera yeri naawe sawa 24 bw'ogenda mu maduuka katale mukama bendera eba ebuuka lwaki oli mwana wa katonda banne twebaze katonda eyatulokola eyatuwa
bino bino bye tusoma olwaleero ebiri mu bayibuli ebyafa abaana ba mukama yesu tuli bubensi awo kubalabudde gw'oli mwana wa Katonda era wawulibwa wafuula owatiibwa abakunyoomanga leero naye mukama ajja kuyimuka bajja kwewuunya lwaki olina bendera mu bwo era bajuwa emisana n'ekiro yakuwa mu Kadeshi ye Katonda ono gwetwogerako olwaleero atutukuza wajja mu bulokozi ng'owunya omwenge olina oluumu luunya nga bw'otula mu ntebe evumba erisigala awo olina akuzanya abali atudde wano n'okuba lwalokoka terikyagoberera mukama yakutaasa n'akutukuza n'akunaaza n'akufula ekyomuwendo era ekyebbeeyi Katonda ono twogerako olwaleero atunaaza n'atutukuza abamu twali babbi muli obujulizi oluganda tuwajuzi wano yali musajja nga mubbi nga be bateeka abantu makubo naye mukama n'amukyusa mukama yebaza bannange jjukira gye twaba bannange twali babbi twali batamiivu twali benzi tusula mu bbaala omusajja omukulu omukyala omukulu asula mu ngatto engatto nosula mu ngatto olw'omwenge niye twebase tugereko Yesu mu ngalo eyakulokola ye Katonda ono atukuza n'atufuula abakkiriza abatukuvu era nga tusaanide maaso ga Katonda yakuwa shalom kitegeeza ye Katonda ono ow'emirembe atuwa emirembe tuli mu nsi mu ggwanga mu biro oba mu biseera nga emirembe si gya buli omu abantu beeraliikirira abantu bali mu kutya abantu beewuunya enkya n'abeerawo ntya ne babeera balokubanya ebirowoozo kirikulamu balomwavu bamugagga kuba n'abagagga nabo bakaaba naye n'oluusi abagagga n'okwebaka tebeebaka buli mboolo eboggola ng'ayimuka bazze ababbi alinga beyakoze n'abapointimenti kyekibulako Yesu yabulako bw'obanga wakkiriza Kristo embwa ne weeboggola oyimusa kweyisa munogamba mukama manyi onkuumye era ngenda kwebaka ennaku zino olwo kye nayiga muno omuntu omukonakonako nzigi biki ebyo ngamba mukama zingenda kwebikka mu linnya lya Yesu Kristo nansikabula eti yange bayibuli egamba kino abo mukama bayagala abawona otulo baitu mukirimbaibulie bannange kiyo nze ne baka bulungi nga bebi ono Petero baliswali ne baka bulungi ne bakira ddala omanyi kati omwana kati nga Petero olowooza atya ekiro mama kulusegere sio kiri kati naawe oli mwana wa Katonda weebakinga oluganda funa otuloto otuwoomerwe otuwoomerwe kuba Katonda wo wa mirembe abamu kumwe temwebaka musaba kukunadde ate soma kuza school fees weebaka ow'oluganda school fees olwezisanga enkya haleluya nobeerawo yakuwa Elohim ye Katonda ono ye nga obugwe bwakulaga maanyi naleeta enkuba awadde omusana ennaku ezaggwa ziri twali omusana ng'enfufu eyitire so kiri bannange nga n'ebbugumu era ne bulangitira okasuka eri ne webika kasuuka oluusi okajja nako nokakasuka eri naye enkuba yatonya nnaku 2-3 nga kiwedde otunonya amasweta nabulangiti yakubiri ye Katonda ye mukulaga amaanyi yasukkuluma bannange bw'obanga walokoka oluusi mukama mugambe ndagaba okumanyiga olwaleero ajja kukulagako sampa nawe ojja kwewuunya ye w'amaanyi teyeepankirwako akuba ebituli we bitali n'awabuuza awatali kyatu konna n'ateka ekkubo ekkala ne tutambuliro ye Katonda ono ye
mulazi w'amaanyi. Katonda oba yakuwa Shama mukwano ng'omba mutaddali yatuma omwana wa Shama erinnya lyagala nnyo ye erinnya ligamba Katonda waali. Katonda alinda waali. Is there Ezekiel 48:5. Katonda ono waali. Kyenjala kukyekyo tuno Katonda ono tatulekerera tatuvaamu embeera neweba ng'esajjuse ng'embeera nezisoye Katonda nabeera naffe essaawa 24. Era mu Luganda yeekusimwamu amaanyi kubanga olusugamba Mukama teyanvaamu bate biki obyogera oyo temulimu makulu byogera gwewakkiriza akuuma endagaano ye yagamba okukuuma era akukuuma era mwesigwa essaawa zonna. Katonda ono atubeererawo mu mbeera omuntu omulala tasobola kutubeererawo. Abazitoye abasinga bonna nga twewogoma naye ye Katonda ono mwene abeera waali essaawa zonna. Katonda omulala erinnya eddala erya Katonda ye yakuwa Saboth. Saboth ye Katonda ono abeera mu bantu be n'abagala n'abasiima. Tumanyi wano bali Mukama masigati gaffe bonna neyeewuwo Mukama abeera naawe abeera naffe tatulekerera era tuvaamu. Abooluganda amanya ga Mukama mangi sinagamalayo naye olwaleero yakusesera ku linnya lino erisinga amaanyi erinnya yakuwa. Bikula Bayibuli yo kitabo ekyokuva essula 3 ennyiriri 13 okutuuka 15. Katonda yakuwa oba Katonda ninga bwendi. Oluganda tumegamba yeeta ninga ki bwendi. Ano kalaga amaanyi ribosa kagala nyako n'alaga amaanyi. Kale okuva essula 3 13 ennyiriri kutuuka 15. Musa n'agamba Katonda nti laba bwe ndigenda nze eri abaana ba Isirayiri ne baŋŋamba nti Katonda wa bajjajja bammwe yantumye eri mmwe, nabo balyogera nti erinnya lye y'ani? Erinnya lye y'ani? Ndibagamba ntya? 14. Katonda n'agamba Musa nti ninga bwendi. Mu Luzungu agamba I am whom I am. Erinnya litegeeza Yawe mu Luzungu oba mu Luganda yakuwa. Ninga bwendi. Nayogera nti bw'atyo bw'oli bagamba abaana ba Isirayiri nti ndi ye antumye eri mmwe. Yafumitirize Musa Mukama mwana obuvunaanyizibwa amugambye kulembera abantu bano obatwale mu nsi ensuubizi. Musa yali muntu gaggwe oba nga nze ng'alimu okubuusabuusa n'okutya nga yeewuunya bwe naagamba abantu bano Mukama ngambye banambuuza ani akutumye. Mukama teyamatomatola bigambo n'amugamba nti bagambe nti ninga bwendi yantumye oba Katonda yakuwa. Katonda waffe amanyi okweyanjula naye Sitaani bajja okulumba ye mubbi mulimba yeekwekakweka n'ayita mu kano n'ayita ne mu kali ne mwoli naye Katonda waffe yajja bulambalamba yeyanjula gy'oli nje Katonda yakuwa oba Katonda ndi bwendi. Era Katonda ono n'agamba bw'ati ennyirisembayo salagera wala nnyo
n'agamba nti Katonda 15 n'agamba nti Musa nti bw'otyo bwe bagamba abaana ba Isirayiri nti Mukama Katonda wa bajjajja bammwe, Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka era Katonda wa Yakobo ye antumye eri mmwe. Eryo erinnya lyange ebiro ebitaliggwaawo, n'ekyo ekijjukizo kyange emirembe gyonna. Amina. Mukama agamba erinnya lye yakikola kiki? Ekijjukizo emirembe n'emirembe. Baaliwo mu biseera eby'olubereberye, ne babeera mu biseera emyaka emirala gyonna, naye n'olwaleero kyekijjukizo erinnya lino yakuwa. Mu Bayudaaya erinnya nga bwe twalaba bike yaggwa liba kkulu nnyo eri omuntu. Era erinnya lino yakuwa mu Bayibuli lisangibwa emirundi 628. Erinnya nga ddene ly'amaanyi lisangibwa emirundi 6 n'omusomi. Era Katonda yakuwa yeyanjula eri Musa nga agezako omugamba nti nze Katonda eyatonda eggulu n'ensi, nze Katonda amanyi amawanga g'abantu bonna ne gye bava, era ng'amugamba nti ensi eno yange nze yagitonda n'abantu abagirimu nze abafuga, ng'amugamba totya Musa kulembera baana bange musensulize. Lwaki? Oyina kati ekikuwaga, oyina erinnya lino lirikusindiikiriza okutwala n'otwala abaana bano, abaana ba Isirayiri gye balina okubagenda. Olwaleero oluganda gwe yalokoka, oyina erinnya erikusindiikiriza. Erinnya lino ye yakuwa. Erinnya lino likuwa amaanyi, likubakinga, likukuuma, likusindiikiriza. Beera mutukuvu, beera mulokole, yagala Katonda, totya, yimuka wagenda wadde ogudde, tambula genda maaso wangule. Erinnya likuli mabega. Erinnya lino lye yakuwa. Tulikuleko mugalo bannange. Oyina erinnya erikuwaga, oyina erinnya erikukuuma, oyina erinnya eryakuwa obulokozi. Era mukama w'oluganda tunalokoka, yimirira ddala mu bulokozi bwo kubanga oyina erinnya erisinga amaanyi amalala gonna. Teriyo muntu, teriyo kitongole kirina linnya lisukkuluma ku lya Yesu Kristo oba yakuwa mu Bayibuli mu ndagaano enkadde. Era amanya gano nga bwe twalaba ku Sande yaggwa galina ge bitegeeza kamajukizeeko. Nagamba nti Ibulayimu litegeeza taata w'abakkiriza oba taata w'abandi ennyo, oba erinnya nga Iva maama w'abalamu, kubanga ffenna tutava mu Iva ono lwe lumu olwo oba mu kiko ekyo. Erinnya Yesu litegeeza obulokozi, naye kati neyakuwa nga bwe njogedde litegeeza ebintu bingi nnyo. Naye kambuuze, lwaki erinnya eryo yakuwa lisinga amalala gonna ge twogeddeko? Kisooka, kubanga liraga Katonda tekakyukakyuka. Takola ki? Takyukakyuka. Byaffe byensi bikyuka essaawa yonna. Sande eyaggwa bwajja mu kanisa walimu ngoye endala, si bwe kiri? Tozeemu olwaleero okaba mbazizeemu naye ng'abasinga tumuzizeemu. Bikyukakyuka, si bwe kiri? Sero z'ennyumba abantu French card emyaka ejaggwa, kati munoonya French card ogirabe n'okuba zaggwa ezisinga ddala zaggwawo. Sero z'engoye oba ez'engatto oba ez'amasawa zikyuka essaawa yonna. Sayansi oba ebyokunoonyereza nabyo bikyukakyuka. Naye bannange tulina Katonda waffe nga ye takyukakyuka, asigala kyekimu, asigala mulungi, asigala asonyiwa, asigala mwesimbu gye tuli. Ye Katonda yakuwa ono, era y'ensonga lwaki erinnya lino yakuwa kkulu nnyo era ddungi nnyo. Olwo omusajja omufilosofa eri mu Guliiki yagamba nti teri kintu kyonna kisinga kubeera ekyolubeerera, n'akiyita enkyukakyuka. Ebintu bikyukakyuka. Eri omugagga myaka 2
akana nonya muwogo omwana yali baby akati musajja ebintu bikyukakyuka naye Katonda waffe yakuwa asigala kyekimu olwaleero n'enkya n'ejjo ne luli takyukakyuka bwagamba najja kukwagala akwagalira paka lw'olifa mwesigwa takyukakyuka yensonga lwaki erinnya yakuwa yamaanyi kakitiibwa era nange tulikozesenga buli lunaku gamba nti amiina. Oluganda Saara kirumira tukikiza ensonga ey'okusaba era kanisa twewaddeyo okunoonya Katonda mu kanisa tuzimbe ebyoto emutukuvu ebyoto bino bijja kuzikisa buli kyoto ekyomusamize ku kyalo kuno oba amasabo gonna. Lwaki? Tuyina ekituwaga, tuyina erinnya. Olwokusatu tusiiba tusaba Mukama yatuwa okubikkulirwa ku lunaku luno olwedde. Twali twebuuza lwaki abasamize n'obakuŋŋaana ku lwakusatu era kimanyi ekyo weegendereze nnyo nti abasamize n'abalogo olunaku olwokusatu bakalaba lwa njawulo nnyo era abakukola okukola tebakola bagamba emidaala gyabwe n'amaduuka ogenda okusamira olunaku olwokusatu naye ng'abalwana tuli luddawa tumanyi kale nasaba enkya sitaani teyeebaka tena public holiday nagamba ne public holiday sijja kukola bakola emisimu gikola n'emisamba essaawa 2 musana kiro kanebakamudakiika 10 olugamba yimuka olunaku lwokusatu tunoonyenga Katonda tumunonye paka tunamusango ate tajja kutubulwa bannange mujje ekyoto kyefutiro lwokusatu kiba kiggule kujja kunonya Katonda sabira lyosabira naye saa 11 ripooti nga wano tukowole Katonda. Bayibuli egamba omu agoba 10 babiri omutwalo bwe tubeera 10 tubeera babeka omukadde n'omukadde mujja tunonye Katonda olisuka mwesinga eyo mu kusomana n'ebizibu kale olina ebizibu tubitegedde nejja kunonye Katonda akuviireyo tuyinza kwesingasinga era nga byagaana era sanya akusekerera ate nesikankubuulire bwebanga golimugayavu mu kusaba beerayo weka eyo fe tujja kujja tunonye Katonda motoka tuzivuge amayumba tugazimbe n'ekkanisa ijja kugizimba eggwe gwebeera weegayazi tujja kunonya Katonda nano olwokusatu wetuli okusiiba tutandika ku Lwakubiri akawungeezi bwetumala ekyeggulo tetusoma ku mmere nga tusiiba paka olwokusatu olutuuka saa 12 mujje wano tunonye Katonda lwaki tunonye Katonda lwa Katonda takyukakyuka nga bwe yaddamu Ibulayimu n'addamu ne Dawudi n'addamu ne Ezekiel ne Jeremaya ne Daniel n'afa ajja kutuddamu takyukakyuka y'omwoyo Katonda mwene takyukakyuka. Bayibuli egamba mu Yakobo 1:17 nti ye takyukakyuka nga bisiikirize ebisiikirize bijjuka essaawa 24 awali omuti gwe kigenderere kati waliwo omuti waffe tusinga obulungi buli awo naye nga kati ekisiikirizo kirabaawo webona atuukira olweggulo nga kiri eri kusayiri ndala nnyo naye Katonda omwe waffe takyukakyuka yensonga lwaki mwita Katonda yakuwa. Ekyokubiri Mukama akuuma endagaano ze n'ebisuubizo bye bw'agamba nti nze Katonda wo n'abakitaawo abeera kitaawo mpozi omuddeko naye ye asigala ku kyeyasuubiza era kino Mukama kimuwa enkizo okubeera Katonda yakuwa kubanga ye wasuubiza byasuubiza bituukirizibwa. Ebiseera ebisinga obungi ebintu bigana okutuukirizibwa kubanga ffe tetukkiriza oba tunonya Katonda oba tuli bagayaavu
naye batanga tewaddiyo mukama katonda jatujjayo kuba ye mwesigwa ye katonda yakuwa mukama atuukiriza ebisuubizo bye gituli era oluganda nja kusaba bw'obanga mukama yakuwa obunnabbiira obulamu bwo oba yakuwa ekisuubizo eri obulamu bwo mukama mujjukize obulamu obwange bwakyamagero era nze buli lunaku ndaba abakama byansuubiza mu kumunonya emyaka n'emyaka buli lunaku ndaba ekyamagero eri obulamu bwo mukama byankolera ebyofu lyaffe ng'ekkanisa era nze kino kati ne munkyogera ekikakasa eki njagala nnyo ekkanisa nga ffenna twesobola gamba nti amiina buli okuddawo gano amakanisa gano musuma yakuba emotoka ennene omusuma osaka simulimu njagala gwe nange nga tuli basajja bannaggwano bakazi n'abasajja nafuna twesobola nafuna tuli basajja bakazi tugamba tuyimuse kana kolyanje tugende ffenna wamu fena twesobola mu byensimbi mu byokusaba mu byobufumbo na buli mbeera zonna kwa mukama ayagala tuli ensi tujeyagaliremu sikubeera wese mukama ate ebyange byana ebyo si bya katonda kutwegako olwaleero tebiyinza kuganda kwa mukama ali naffe ekyokusatu ye katonda yakuwa teyatondebwa naye yabaawo akonkanyo kubanga emiti gyatondebwa ennyanja zatondebwa enkima zatondebwa naye katonda okutwogerako ye yabaawo bubi yabaawo bubeezi gyava tetumanyiyo ye katonda bana katonda si munene si katonda mwene wewunye n'atonda emiti naye emiti ne bakubuuza ebika by'emiti ebiri mu Buganda byenkanawa oba ebiri esoroti byenkanawa bw'ogenda esoroti osangayo emiti egy'enjawulo n'ogenda kapirajon emiti gyayo nayo gya njawulo n'ogenda mu Algeria emiti gyayo nayo gya njawulo gina miti banani oyo wesi katonda wamaanyi nnyo njagala nnyo okulya ebyennyanja era bw'ompa oba ofumbye emmere katika omukyalo wange akimanyi oba afumbye emmere nga kuliko ennyama aliko n'ebyennyanja akimanya kulya byennyanja sijakwata ku nnyama ye kaakano olumu nga tugenda mu lugano olw'okusaba lwali mu nsi gye bayita Ivory Coast eri mu West Africa kwolwo ne batugamba nti bafumbye olwatusala mu hoteri bafumbye ekyennyanja nze yasooka saasiba kwolwo nze yasookayo ku mmeeza naye ekyennyanja kyali kyewunyisa nnyo okusookera ddala nabagamba tukiteekamu munnyo lwaki kino omunnyo gwakyo gamba bw'oba ofumba bajeti y'omunnyo tebeerako tokirina omunnyo gwakyo bw'oba okirya ekiringa kyawano kiri kikalu obanga ali ennyama naye nga kyennyanja naye nga ani yabitonda byonna byonna bibye oba ffe ng'abantu omanyi kyewunyisa kino gwe bw'otunulya omu China olaba abantu bafaanagana buno obuso bwe butimibiri ne bantu batonda naye omukyena bwe yangamba nti otufunamu abaddugavu nawe mufaanagana nnyo n'abalala tetulina na kubaawula abaga kimusano ani abatonda abaddugavu n'abachina katonda mwene katonda ono ye yabaawo era alibeerawo teyali mujjawo kumusibukulula alibeerawo bagamba oyinza otyo obutateeka bwesigwabwo eri katonda ono alibeerawo ekyokulaba kiwanyamulo katonda yakuwa katonda ono akolagana n'abantu he is relational tumuyita kitaffe aba kitaffe
era bw'ogamba nti no kitaffe ali mu ggulu obanga nze omwana nkuwa ekitiibwa nti gwe oli mu ggulu osukkulumye ye aba Father. Katonda akolagana n'abantu n'abaagala ne bamwagala n'abasembesa ne bamusembesa n'abateeka balina okubeera n'abatasa mu ntalo zaabwe n'ababeererawo ye Katonda bwe twogerako olwaleero. Mukimanyi nti nno bakatonda abalala babbi era bayaaye kankuwa ekyokulabirako. Nayina kizibwe wange. Kizibwe ono yali muntu mukulu alina kulyako kewuwe naye yali musamize. Mumpulirize yali muki musamize. Kizibwe ono yayagala nnyo emizimu n'emusambwa era n'agiweereza. Mukiwulira era nga tamuwala ku bintu bya era oneegera bino ebiseera eby'omwezi okuboneka n'omwezi omukulu kubanga ng'alina eŋŋombe ye kuna eŋŋombe gyenfuwana oluusi abasomesa baagibba naye nga biri mu bayibuli muno. Eŋŋombe eyo nkulu nnyo mu nsi ey'omwoyo era eŋŋombe eyo bwe tugifuuwa sitaani tategera kikigenda mu maaso naye entalo ziba ziwangulwa kanabo gye bava. Kati omusajja omwami ono kamalirize omwami ono mu kuweereza kwe sitaani ng'omusamize emyaka n'emyaka yamumaliriza sitaani yamusse. Naye lwaki yamutta? Kubanga sitaani yasaba akabuuzo ak'ebitanga ne bamuwa akabuuzo akaddugavu. Ezekiel wefa ali mu ggulu sirona ali mu ggulu aleka ali mu beyeni. Kiki ngamba sitaani talina mukwano. Omuweereza leero ekyanakwefuukira owaayo kyowadde olwaleero n'akifula ekirala kyonna naye Katonda yakuwa atwagala nnyo. Atwagala nnyo alina omukwano era omukwano gwe ye teguyinza kusikirira kuba gwa lubeerera ate gwa mwoyo. Katonda yakuwa ono mwesigwa olw'omukwano balina abantu babadde nabo emyaka n'emyaka. Yayagala Ibulayimu, n'ayagala Nuuwa, n'ayagala Yakobo, n'ayagala Yesu omwana we, n'akwagala gwe olwaleero alina omukwano. Ye Katonda gutwogerako olwaleero ye Katonda ono yakuwa. Abooluganda njala kufundikira ku nsonga eno erinnya yakuwa. Lwaki ly'amaanyi? Yakuwa erinnya kkulu nnyo eri ggwe omulokole likozesenga yakuwa. Lwande sitaani alitya bwe tukola yakuwa n'amuka omuntu oyita erinnya lye bwe ŋŋamba nti nno mukyala Simba yimuka. Mukyala Simba erinnya lye abalimanyi bulungi ayimuka buyimusi. Buli wokowola nti yakuwa ayimuka nga yeeteekateeka okukola kyogala akole. Kozesa erinnya lino bannange, erinnya lino lya buyinza ly'amaanyi era erinnya lino lyesigika. Ekirungi ne sitaani alimanyi bw'olyogera afuna weyeewogoma kubanga alimanyi mukkuba. Katonda yakuwa yatuwa obuwanguzi. Bwe tumunoonya, bwe tusaba, bwe tusiiba, bwe tumwagala yakuwa ono atuviirayo mu ngeri nnyingi nnyo. Era muye mwe twekweka, muye mwe tufuna obulokozi, muye mwe tufuna obukakafu Mukama Katonda atwaganya ddala. Njagala kuwunzika mu Luganda okuba wasa olwaleero naye nga tokkiriza nga yakuwa ono mu bulamu bwe bw'omulokozi bw'obanga tokkiriza Kristo ono tokanga. Njagala oyimuse omukono gwo waggulu. Eriyo omuntu yenna nga oli masikati gaffe nga tonnaba kwatula Kristo tolokokanga. Tolokokanga tukubira Buluganda kubanga walokoka njagala olumuli ku magulu go
yakalengere kuko na kuswala konna ogambe nti zinalokoka kimye kumagulika tuwaluganda nemuganda yoni yalokoka twagala nnyo musajja wa Katonda tumaze kuyimuka magulu gaffe olina kulokoka amanyekokwa Oliver ate ddala best Oliver famira wansi gamba nti ayi Yesu olwaleero nkwebaza kubanga njagala kulokoka era nze Oliver Best neewaayo kyoyo era nsaba ondokole onnaaze ebibi byange byonna onfuule ekitonde ekijja era wandiika erinnya lyange mu kitabo eky'obulamu okuva n'olwaleero nze ndokose era ndi mwana wa Katonda. Haleluya. Olwaleero ayi Katonda tukwebaza nesekwebaza yenna nga twebaza omuganda waffe Olivia alokusola ku lwaleero Mukama twebaza tumunalisa n'omusaayi gwo era omufudde omwana wa Katonda era Mukama tusaba nti gwe amulokodde omunyweze Yesu mu musaayi gwo era abeere omukazi ow'amaanyi era ow'ettendo mu nsonga ez'omwoyo nga okusaba okwegayirira obutuukirivu okutya Katonda obumu okwagala n'ebiringa ebyo era Mukama tusaba nti omuzingeko buli mu kiseera kyonna amaanyi ag'omwoyo mutukuvu Sitaani tukugamba tolina n'okusana kyoko n'olwaleero n'omukyalo ono kubanga kaakano ye afuuse ekitonde kya Katonda. Mukama tukwebaza n'abaluganda abalala bonna bongere okunyweza kye tubatuwa nga abalokole abakutya mu linnya lya Kitaffe ery'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Era Mukama afunye omwana ono nga ayaayaana ku nsonga y'emirimu gye byagala okukolera obulamu bwe okutambula ebweru mu mawanga. Mukama tusaba kimukolere Yesu anga osobola era Mukama tunakuba amakubo omutero w'ekkubo eritali abeere omukyala ow'amaanyi naggwalo ddala linnya Kitaffe musabidde amiina. Nja kusaba mukyasologa jangu nja kukwasa omukyalo olimuka mukyasologa jangu kukwasa omwana ono otambule naye akube mu Kristo Yesu. Jangu oyo baabo mama n'omwana bonnaawe. Haleluya. Kakati buli kibatono nnyo yatumusa amaloboozi gaffe twebaze Mukama olw'erinnya lyatuwa yakuwa yaluyise eddoboozi weebaze Katonda mu maloboozi go weebaze Katonda erinnya lino yakuwa yimusa eddoboozi lyo genda mu maaso olutalo yimusa ku ddoboozi lyo yimusa ku ddoboozi lyo. Amiina nnyo amiina. Ekisembayo njagala osabe yakuwa ayongere okweraga eri obulamu bwo mu ngeri esinga ekika ekyawaggulu ennyo nti obulamu bwo bukyukire ddala olw'erinnya lino erisinga amaanyi yakuwa kimusa ebibuzo mu Luganda. Rebosa genda mu maaso mu Luganda genda mu maaso genda mu maaso. Twebaze Katonda
kino kyatuwadde leero mulimu okubikulirwa mu linnya mu mannya ga Katonda. Buli linnya lirina amaanyi. Bwe tulitegeera kubeeramu okubikulirwa. Taata tukwebaza olwaleero tukukuwadde kubanga tukutegedde nga Katonda ebendera, Katonda ow'amaanyi, omugabirizi, ekitangaala, awonya, akwasaganya entalo. Taata tukwebaza ku mannya go. Tujja kuwaguza kubanga olwaleero ojja kutubonekera mu mannya go. Ekyo ekitunyigiriza twekijja wano kirwadde tujja kutegeera nti bwawonya. Enzikiza bwejja tujja kutegeera nti bwenjuba. Taata tukwebaza olw'ekigambo kyo. Obeere n'omugabirizi wo taata, omuwe pasita waffe, omukuume, omw'amaanyi, omwongeze mu kubikulirwa mu kigambo kye, atwambaze ekigambo kye era abantu ab'amaanyi. Mu linnya Yesu Kristo tusabye. Amiina, amiina, amiina. Tukule Katonda olukalubana ow'amaanyi, obukwasika. Haleluya! Haleluya! Ikigambo kyatuwadde leero ky'amaanyi era njagala kukiddamu. Amaanyi ga Katonda galimu okubikulirwa. There's revelation in the names of God. Era ofuna okubikulirwa okwo ekyo ekintu kyengeri kyamaze ku that revelation, ekyo ekintu kiba oba okiwangudde. Kubanga endwadde bw'eba ezikutaawaanye n'okitegeera Katonda yemuwonya era oba omanya ofuna empagi era erwanyisa endwadde. Bw'oba olina okwetaaga n'ofuna okubiikulirwa, Katonda ye mugabirizi era oba ofuna empagi endala okulaba nti buli ekijja Katonda yakugabirira. Haleluya! Bw'oba olw'omu bw'owebaka ekisikiza ne kijja eky'amaanyi mu kisenge n'okitegeera nti Katonda ye musana, Katonda ye kitangaala. Ekitangaala kya Mukama bwe kiyingiramo era enzikiza esaanyaawo. Haleluya! Kubanga ekitangaala n'enzikiza tebisobola kukwatagana. Ekitangaala bwe kijja enzikiza eba erina okudduka wateyagala wateyagala. Haleluya! Amen, amen. Kati olwali tugenda kwebaza Katonda mu byewebaayo byaffe, ekimu ky'enkumi, offerings, okuzimba nga twetegeke. Era David agamba sikyagenda mu nnyumba ya Mukama nga sirina kyerina. So ekiweebwayo waliwo kati bank account mu Centenary Bank, obwegala kola direct transfer account yeeyo n'amabali ku mukutu. Tulina account mu Centenary Bank, tulina mu Stanbic Bank, tulina ne mu BFCU n'amabale se era bajja kubayisamu nga tuwaayo ettaffe tulese. We can be going through the announcements. Ebirango kabigende mu bulango butonotono. Twagala kwebaza Katonda olw'ekigambo kino kyatuwadde ekya leero, era tulina okukiteekako ensira okutegeera nti mu maanyi ga Mukama waliwo okubiikulirwa. Haleluya! Haleluya! Era ne olwokusatu lunaku lwa kusaba, tusiiba nitusaba nitunoonya Katonda. Kyetaaga tunoonye Katonda nga kyaliwo. Tuweesibireyo waka yekka, jangu wano tukwasaganye tusabe wamu. Sabe era Katonda ajja kutuddamu. Era ekirala twagala kwebaza engeri gye muwaayo okuzimba kugenda mu maaso, era tukyabasaba nti tungize
okulaba ntuwaye n'amaanyi ekkanisa tugijjuza. Haleluya. Tuve wano kafuge tulimu tugende wali waggulu. Haleluya. nga waliwo omweganya waliwo wanene. Haleluya. Era bw'ogamba muno kyangu tugende ku kanisa omanyi togenda mu kifo ky'omutindo. Haleluya. Era buli tafaali gy'oleeta Katonda ajja kuwa ettafaali lizimba ennyumba yo. Haleluya. Amen. 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 Era tugenda kuba n'olukunganyo olugaggadde olw'ekkanisa mu nnaku 25 omwezi guno. Tubasaba nti mwetegeke. Olwo olunaku tujja kubeera n'esaaviisi emu, Oluganda n'Oluzungu byonna tujja kubikwasa wamu kubanga twagala tubategeeze ekyewaayo n'ebimadutuwa tukola bitya, ekkanisa ebireeta mu byensimbi, era pulaani ki eziriwo okukulaakulanya ekkanisa wano ne mu kitundu kino, n'ezo pulaani zonna ezitulina awo ezo tuzogerako olwo olunaku olwa AGM. Era mu bitongole ebikwasaganya amakanisa kyetaagisa buli mwaka kubeera n'olukungano bwe lutyo. Ffenna ne tujja wamu ne tuteesa ekkanisa tugitambuza tutya. Haleluya. Amen. Amen. Any other announcements? Olunaku 11 Septemba